buli mukkiriza alina okuba nga muweereza so si kujja n'otula mu chachi n'oba church member kyokka oteekeddwa okujja era oteekeddwa okuba omukkiriza kubanga twaweebwa omulimu omunene Yesu bwe yali agenda ng'amaze okuzuukira yatulekera omulimu naye kyembuuza abange omulimu guno ogukoze olina ky'okoze ku mulimu ogwakuweebwa oba olinze pasita wo ajja abuulira enjiri ewo gy'osula olinze pasita wo abuulira enjiri ku mirimu gy'obeera y'abaffe ebikolwa byo biyimiridde bitya enjogerayo erimu obwa Katonda ebikolwa byo bino engeri gy'okolamu ebintu byo ku muliraanwa w'obeera ku mirimu gy'okolera abaffe mu chachi yo mwosabira ebikolwa byo biraga obwa Katonda waliwo n'ababeera mu chachi naye ng'ebikolwa byo baaba ng'okomagamba nze nalokoka nze Yesu yanfirira ku musalaba nze gwolaba nalokoka naye ng'ebikolwa bannange nga tebiweesa Katonda kitiibwa n'olw'ensonga eyo tolekera pasita wo okukola omulimu gw'okubuulira enjiri manya nti naawe bw'obanga walokoka n'okkiriza Yesu n'oyatula era waweebwa omulimu ogw'okubuulira enjiri ate omulimu ogwo ojja gubuulira mu ngeri nnyingi batugambye nti osobola okubuulira enjiri okuyitira mu bikolwa byo osobola okubuulira enjiri okuyitira mu bigambo osobola okubuulira enjiri okuyitira mu bugagga bwo n'obwoba toyogedde naye omuntu n'omugamba jangu kutwaleko ku chachi jangu kugulireyo ku nyama omuntu oyo ojja kuba omuleetera obwagazi eri omutima gwo kwagala n'ayagala n'ekintu kyewagendamu so si kukyawa kyewagendamu oba kukyawa bulokole lwa bikolwa byo Karo Chambala Kisa Chenyindo Ndaro wendi kura Kingdom TV mu program Chichi Choice onosonyiwa leero eddobozi lyeryo tujja kutambulira waawo naye tugulumiza Katonda nti atuwadde ekisa atuwadde obulamu nawe wooli nkujjukizako Money Makers Conference ya Saturday eno ya Rwamukaaga luno jango twegatteko oyige engeri bano abaami betwegomba bo baatuukayo batya jukira tebaava waggulu ne baggwa wansi nabo bazaalibwanga ggwe lwakuba nti ggwe tomaliridde kufuuka ekyo kyeweetaaga okufuuka ebiseera ebisinga bw'okola ekintu ne kigwa ate ogwamu amaanyi n'okita n'olw'ensonga eyo jangu ku Saturday eno batuwagale wagenda kubeerawo Apostle Isaac kuva South Africa n'abalala bangi nannyini Homes Darling amasomero agenda kubeerawo naye abeeka engeri gyakuwamu ideas ez'enjawulo ka business ako kotandise kalame okaggyemu ssente awo tugulumize Katonda yitira ku noti 7 ogenda kubanga oyogerako Jendi mu studio za Kingdom TV otubuulire choice ate gwe yakatwegattako webali kutwegattako kyokola kyamaanyi nnyo mukama akuwa omukisa hello wanji mama amina nnyebo mukyajenda nsanyusa okukulabako mama ekindize mu emerero yaleero nkiwadde nti tulina bweba mulesole ng'oli musosayate nti ebikola byokola leka bibere ekyokulabira eri abantu abalala kituufu leka bagambe nti ogende mulokole okusinziira ku biki byokola mu sosayate naye ate n'ekyo buli abantu bokola ebirungi abantu bagamba nti genda mulokole era ebirungi byakola byakirokole kiba kyolesa mukama waffe ekitiibwa amina byenjeza mukwano baako bw'otumira abaawekaleerwa mpererwe ntumira abaana bange Elaina Elijah ne Queen ne dadi waabwe kale babaye
mundabire yebale kulabirira oli luno mukama abawo omukisa yebale dadi waabwe yebale kulabirira mwami Dr. Mponye oliotya tebinfanana Richi Musumba Kato Pastor Kato mwebale kwekumira ku Kingdom TV eyo bwa Katonda Musumba Kisitu enamungona sobola kwerabira ate ne Musumba Twaha Mengo side za Mengeyo tata nkwagala nyondabira omukyala n'abakiriza bonna mwebale kwekumira ku Kingdom TV eyo bwa Kabaka kwetuli osobola kukuba kuyija kunoti musamunote mu Lwenda Satu mbulire kyoyize okuva mu njiri eyo lwalero kitukakatako okubuulira enjiri bino byonna gwe yakatwegatako osobola ogenda mu Matayo 28:18 ne mu Matayo 5 we batugambira nti oli tabaaza awoli oli tabaaza ate tabaaza bweba eyaka teyegatta mu kizikiza tebikwatagana n'olw'ensonga eyo bw'obanga waloko kamanya nti gwe oli tabaaza eyo ku muzigo gy'obeera ku mirimu gy'okola enjogerayo oli tabaaza okumulisiza bali abatannategeera obulungi bwa Katonda ate mwana wattu kiba kibi nti gwe wayatula n'ofuuka etabaaza naye nga tojiri toli tabaza kiba kiruma nnyo kiba kitulumira ddala olunako olina okufuuka etabaza yogerako gyendi okay Matayo 5:13 Bible yatugambye nti tuli munyo gwansi n'olw'ensonga eyo olina okutambula ate mwana wato omunyo bwe gugwamu ensa gufuuka ekintuntu ate gufuuka butwa omunyo guno gw'omanyi bwe gugwamu ensa ey'obuwoomu obw'okubeera omunyo ate guba butwa n'olw'ensonga eyo leka kubeera mulokole ali obutwa eri abantu abakuliraanye omulokole ow'obutwa eri abantu abakudipendingako abalya okuva mu ngalo zo abafuna omukisa okuva mu ngalo zo tofuuka mulokole ow'obutwa bino byonna bishop byatugambye nzira mu bigambo bye kwabo abantu abakatwegattako ababadde tebali ku njiri era igwe ensonga lwaki bishop ajja wano n'atubuulira enjiri ensonga lwaki enjiri eno ebeerawo ku malya g'ebyemisana focus supper mambe nga tennasana wonna osobola okutulaba ekikulu kya byonna tugezaako okuwangula emyoyo eri obwakabaka bw'omu ggulu tugezaako okuwangula emyoyo ne tugizza mu bwakabaka obwa Katonda okitegeera mukwano n'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki ne TV eno kweri TV Kingdom TV ey'obwakabaka tugezaako okuwangula emyoyo okugijja mu makuba amakyamu ne tugireeta ewa Katonda kati n'olw'ensonga eyo bw'obanga oli mulokole tambula ng'omanyi nti oli tabaaza ate tandika okwecekinga bintu ki by'obadde okola ebitaweesa Katonda kitiibwa bintu ki by'obadde okola nga mu butuufu tebigulumiza Katonda nga bimuvumisa buvumisa ng'oli mu kintu oli mulokole naye nga abatali balokole bannange beevuma bagamba bannange sijja kulokoka olaba n'ono asiiba agamba mbu mulokole n'obeera ng'oli mulokole nodda ku miriraanyi n'olwanira ziwaya nze ye waya yange tujanikako omulokole mba nkwewuunya note mu Lwenda Satu jjukira nti lunaku lwa Mande mukutula njegere weeri tugenda kubanga tutandika ssaawa 12 zennyini ez'akawungeezi n'olw'ensonga ejjangu otwegatteko obeeko by'okutula mu bulamu bwo okulokoka kirala n'okukyusibwa kirala bw'obanga walokoka naye ng'ebikolwa bikyali bifu jangu Katonda akukwateko akukyusa akutule enjegere ezivumisa obulokole kiro kya leero wano Christian Focus Center Mengo Kisenyi wano mu Kampala jangu otwegatteko ssaawa zennyini 12 tuba twatandise dda service yaffe eya mukutula njegere ate nkukulisaayo mu overnight yose yabadde ku Friday nkwano mwebale kujja Katonda yatambudde Katonda yarabisibwa n'olw'ensonga eyo nkujjukizako ne lunch hours zibeerayo enakasero okuva ssaawa 6 paka ssaawa 8 awamu ne wano mu Kisenyi okuva ssaawa 6 neera paka ssaawa 8 ku Christian Focus Center abaweereza ba Katonda we bali okuweereza n'okugulumisa Katonda n'okumuyimisa okuva wansi ne tumuyimisa waggulu tumugamba nti Katonda osaanidde
obudde n'olw'ensonga enzikiriza nkwagaliza olunaku olungi naye ekikulu kya byonna Money Makers Conference ku Saturday eno jangu otwegatteko ogenda kuyiga engeri gye bakolamu ssente naawe obeereko biliyoniya ate ne mukutula njegere leero akawunga essaawa emu buli lwa Monday neera tubeerawo ku Kingdom TV yenze Kari Kyambala we bali kwekomera ku Kingdom TV eyo Bwakabaka obadde mulabi mulungi nnyo nkoze ne mwami Alfred Joseph tuyaguma nawe Jovia n'abalala bangi otherwise katukwatagane olunaku olw'enkya Katonda bwana batuwadde ekisa ko Mukama akumata kumira mpeera beera bulungi.